bampuliriza olunaku lwa leero mbalamusizza nnyo. Amannya ndi Kasozi Mukasa Katege Mutagayika Nalwasa Bitokote nga ngenda okubatuusaako ekitundu kyaffe ekyokuna ku bigambo ebifa ku byafaayo bya Buganda n'engeri Buganda gyeyasaanyizibwawo. Nga sinnaba kubyogera, nja kwagala okusooka okunnyonnyola ensonga gyenjagala okulumako essira, nga ensonga eno ejja kuba ku bavubuka abato. Abavubuka abato bentegeeza kuva ku myaka 14 okutuuka ku myaka 21, ate n'abakyala abawala abawala okuva ku myaka 14 okutuukira ddala we bafuuka abakyala abakuze ne bagenda paka ku myaka 7. Lwaki njagala abantu bano okuba nti bebawulira ebintu bino era benzisaako ennyo essira? Ensonga eri nti abasajja okuva ku myaka 22 okugendera ddala ku myaka 8 balaze obutaba na buvunaanyizibwa era ne balaga nti ebintu bya Buganda n'ebintu by'eggwanga lyabwe tebibakwatako era tebabirinaako mugaso. Nekiddirira nti abavubuka abato abalina obulamu obujja okweyongera obujja okugenda mu maaso, oba oliawo bandibanga bo bijja bakwatako. N'ekirala abakyala bo olw'okuba be bannakazadde b'eggwanga, ate nga kyeraze mu myaka gino gye gigenze gijja nti abakyala be batwala kati obuvunaanyizibwa n'okwagala okulumirirwa abaana baabwe. Kuba abasajja bazaala abaana ne babalekera abakazi bo ne beekolera byabwe, tebakyabafaako. Nekitegeeza nti abasajja ebyokulwana babigamba nti abasajja tebalwana, ate era ne kabaka wa Buganda ne bagana naye talwana. Nga weebuuza nti kabaka wa Buganda yalinga akulembera eddwaniro, abejja n'abalangira ne baddirira abakungu abakola ku lukiiko olwalifuga Buganda, n'abataka ne baddako, Katikkiro n'addako. Kati bonna bagambye nti tebalwana, kati ani asigadde okulwana? Ekyo nekitegeeza nti abantu ab'engeri gye bagambye nti tebalwana katubaleke ebbali, oba oliawo ndowooza kyekijja okusingako bo balikola ebintu ebirala, oba tujja bajjamu empale tubambaze enjwenge, olw'ensonga nti mu Buganda tumanyi nti omusajja we yalemwanga okugenda mu ddwaniro nga bamugjamu engoye z'abasajja nga bamwambaza obujwenge, bamala omwambaza obujwenge nga bamusindika agende n'abakyala abeere eyo mubo, kuba abatakyali musajja. N'abasajja abali mu ggwanga lyaffe temukyali basajja. Fe abasajja abatono abasigaddewo abamalirivu tujja kugenda n'abaana baffe abato n'abakyala tulabe nga tununula ensi. Ekyo kati bwe kiba kiwedde, njagala okuddayo ku nsonga yaffe esinga obunene nti we wantu we twawabira. Bulijjo bw'owaba n'otategeera wawe wawabidde, katugambe obadde oyagala kgenda Bombo n'otuuka ku nkulunga awo ewandegeya, nga ekkuba erimu ligenda Kanyanya oba Gayaza n'eddala erigenda Bombo, ate waliwo n'eddala liri erigenda Mulago ne likwata n'ekittante bwe lityo. Kati gwe bw'obanga obadde oyagala kgenda Bombo n'okwata ekkuba erigenda either erigenda Gayaza oba n'okwata eriri erigenda Mulago n'ekittante, awo bo wabye. Kati okusobola okudda gye wavudde kiba kikwetaagisa ate okudda emabega wali we wawabidde olyoka otereere nga nakino bwe kiti bwe kiri
nti tuwawabira wa we tuwabira we wano bwe tumala okuwambibwa eggwanga lya Bungereza mu 1899 abaatuwamba Abangereza nga bakutte abasajja ba Paul Kaggwa abaali mu Kkobaane nabo babatadde mu bifo eby'obuvunaanyizibwa bagabanye ebyobugagga bwaffe ettaka lyaffe ebyobugagga ebyomu ttaka n'okusolooza emisolo ku bantu baffe. Ate abantu abo bayongerwako ekintu ekirala nti baali bajja kubeera mu buyinza emyaka gyonna n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe, era ekibinja kino kyeyita eky'abantu abali waggulu ennyo abasukkulumye ku bantu abalala. Kati abantu abalala ba bulijjo basajja battu ne bakazi battu bwe baatuukiriranga abantu bano nga bababuuza bubuuza, mwe muli baana baani, gwe oli mwana waani azze okubuuza oba ayagala okutuyingiramu nti oba toli mwana wa Paul Kaggwa, oba toli mwana wa Zakariya Kizito Kisingiri, oba toli mwana wa Stanislas Mugwanya, oba toli mwana wa Mbogo, nti tolina kintu kyonna kyojja kufuna, kubanga wano betwagala abalina okwogera, abalina okufuna ebintu byonna ebyomugaso kakibe kiki kyonna, nti bateekwa kubanga baliko abantu ababamanyi bamwe bava nga be bali abeekobaana n'omuzungu ne banyaga ebintu byaffe. Kati be beefudde ab'ekitalo ennyo, era be bakubuuza nti gwe oli mwana waani azze wano. Kati ekyo ne kigenda bwe kityo, abasajja bano ne bamaamira buli kintu kyaffe kyonna, ne beefuula abantu abasingidde ddala okubeera ab'omutawaana, bwe batyo ne bagenda nga beeyongerayo. Kati bwe bagenda nga beeyongerayo, abazungu nga bakatuwamba batandikawo ekintu kye baayita amasomero. Amasomero gano bagateekera mu madiini, era nga amadiini bwe bagakozesa ennyo okutabangula eggwanga lyaffe. Bateekawo amasomero nga St Mary's College lyono nga ly'Abakatuliki, Kinyizi College Buddo ly'Abakristaayo, n'amalala bwe gatyo, nga ekigenderwa kyabwe kyali kyakwoza bwongo bw'abantu abaali bayingidde mu masomero gano. Ate era nga bw'oba weegendereza obulungi, abantu abasinganga okugenda mu masomero gano baali baana baabo, era abaali bali ababuuzanga mwana waani, akabinja kaba Paul Kaggwa ne Bakizito Kisingi ne baani, be baafunanga buli kintu kyonna ekirungi olw'ensonga nti baali abaana baabwe be balina okubeera mu bifo byonna eby'obuvunaanyizibwa era eby'omugaso. Kino kigenda bwe kityo. Kati kyaleetera abantu bano, olw'okuba nti ebintu byonna byali byesigamizibwa ku musingi omukyamu ogw'obukumpanya, ogw'obulyake, ogw'obubbi n'obunnanfuusi, amasomero gano gagenda galwanyisa okuggyawo ennono zaffe n'obuwangwa bwaffe n'olulimi lwaffe n'endowooza yaffe n'entegeera yaffe, ne tusigaza ebintu ebyali biri ku bazungu bokka, nga ffe ebyaffe tebiriimu, era ebyaffe nga tewaliiwo ayagala bitegeera. Ne kiryoka kitegeeza nti enkola y'abasajja bano yali erina kuba nti egenda mu maaso, era enkola eyo wezze etambulira emyaka 19 gye twakamala kuva mu 1899 okutuuka kaakati wano wetwogerera mu 2017, nga enkola eno etuzizza nnyo emabega n'etuwonyaabonya, kubanga abantu ebafuula biwuduwudu tebasobola kutegeera. Bw'obuuza omusajja Omuganda nti yeggwe Omuganda nti kiki ky'omanyi ku Buganda, nti Buganda kyeki tamanyi nabukuba nti Buganda yaliwo. Ate n'abalala bannaffe batugatalabo nabo era ne bakola bwe batyo. Naye bw'onomubuuza nti akyoli kyeki, nti simanyi akyoli, manyi Uganda. N'omubuuza nti Uganda kyeki, tajja kubuulira ku Buganda, kuba Uganda terina ggwanga, Uganda terina lulimi, Uganda terina ttaka, Uganda terina muntu gwe bayita nti ono Uganda. Naye ate bw'onabaawo omusoga ajja kubanga omusoga ye waali muntu,
eggwanga lye weriri erya Busoga, olulimi lwe weruli, obuwangwa bwe webuli, n'ensalo ze weziri. Naye eza Uganda teziriwo. Kakati wano ensomesa eno weyatabulira neyonoona endowooza y'abantu baffe. Era ne kati wekyagenda ng'esimba Nakakongo n'amakanda ng'etabulatabula n'okubuzaabuza n'okulemesa abantu abandibadde balowooza, kuba omuntu alowooza kintu Uganda. Naye kakati katugende nga tutambula tulabe Uganda egenda etambula etya. Uganda bwebamangereza bamala ogiwamba ne bagissa mu mikono gy'abasajja baabwe ababayambako abali mu Kkoba ne bapolokagwa n'ababaddira mu bigere. Uganda yatandika okutulugunya n'okutyoboola abantu Abaganda abagisooka okugibeeramu, era nebayisa bubi mu mpisa etagambika. Abaganda batuuka akaseera abataka ba Buganda ne bagamba nedda kino si kisaana nti ffe Abaganda twalina ejje lyaffe, twali tulina buli kintu kyaffe, twalina enkulaakulana eyaffe yali ey'enjawulo ennyo okuva ku bantu abalala bonna, olw'ensonga nti ffe Abaganda twalina ekintu ekyenjawulo abantu abalala bonna kye bataalina. Twalimanga emmere eyatumazangako emyaka 3 ng'ekyo yakibadde kizze. Eno enkola ne Bungereza teyaliyo, eggwanga eryali ligamba nti gunjufu. Naye ffe twakirina emmere yaffe nga tubeera nayo, era emmere gye twalimanga twagirimisanga enkumbi ze twekoleranga n'obujogoli n'amajambiya, byonna bye twekoleranga nga tewali abitukoledde, tewali atuwadde n'amagezi. Naye bwe tumala okuwambibwa ebintu bino byonna byatugibwako. Bwe bimala otugibwako ne tufuuka ebiwuduwudu. Bwe tufuuka ebiwuduwudu nga bwe ŋŋambye nti abasajja Abaganda abataka batandika okwerumaaluma ne baga nedda kino tekijja kusoboka nti katugambe mukama waffe mu kiseera ekyo eyali Daudi Chwa eyali atudde ku Namulondo y'obwakabaka nawo bwa Uganda okuba obwa Buganda bwali buvuddewo. Daudi Chwa kino teyakissaako mwoyo eky'okuzzaawo ejje, kuba twali mu Uganda yali erina kuzzaawo ejje lyayo eryagigibwako nga tuwambiddwa tulyoke tusobole okubeerawo. Daudi Chwa kino teyakissaako mwoyo, embeera yagenda ebeera bwetyo. Daudi Chwa yayisibwa bubi kuba teyasibwamu kitiibwa. Bano bapolokagwa baalinga bakolagana ne gavana ng'era endagaano y'olwenda bwegamba, nga kyali kitegeeza nti Daudi Chwa yali ali awo ng'omutunuulira, bano bamuyita kabaka, abantu abalabe b'ensi b'eggwanga bayogeranga ebintu bino nga babyogera bakimanyi nti obwakabaka bwali tebuliiwo, kuba kabaka tayinza kuba kabaka ng'ate ali wansi wa bwakabaka bulala, tekisoboka. Baali bakimanyi. Simanyi bulungi nnyo oba Daudi Chwa ali ekyakimanyi, naye nga bo bano abaalinga bamukudaalira baali bakimanyidde ddala bulungi. Ate ng'ekisinga n'okwewuunyisa baalinga beeyala ne wansi abantu ab'enkwevu bannanfuusi. Beefuula abantu abategeevu, beefuula abantu ab'amagezi ab'amaanyi, naye ate ng'eno munda batulira munda nga musege. Kati ekyo bwe kimala okubeerawo bwe kityo, Daudi Chwa ayisibwa bubi nnyo, abonyebonye, eggwanga limutabukidde. Awo bwafunira olumbe olwamutawaanya ennyo. Olumbe olwo luva ku birowoozo bye yafunanga ebingi ebyali bimulaga nti kabaka naye ate nga talina buyinza. Ekintu kitaawe Mwanga Basamulekkere kyeyagaana, nze nali siyinza kukkiriza kubeera wansi wa bukulembeze bwa muntu mulala ate nga neeyise kabaka, tekisoboka busobozi. Kati Daudi Chwa bwe amala okufuna ebintu ebyamutawaanya mu birowoozo, bambi ne bimuviirako olumbe olwamutta ng'aweza emyaka 43 1939 waafiira. Kati mutabani we
Edward Muteesa bw'amala okulayizibwa, era alayizibwa ate ab'amadiini kaakati bwe twamala okuwambibwa, abakulu b'amadiini abazungu ne bagavana be baali batulondera kabaka. Abaganda baali tebakyalonda kabaka nga bwe baakolanga edda. Ebyo byali bisanguddwawo ng'era mwendagano bwegamba nti omuntu alondebwa omukungu wa Nabakyala alina okumukkiriza nti yalina okubeera kabaka. Biri ebyennono byali bivuddewo. Kati Edward Muteesa bw'alondebwa ku bwakabaka, abazungu be bamulonze, naye yatambulira mu kisinde kye kimu ekyokuba nti yali wansi w'eggwanga lya Bungereza, obufuzi bwe bwali. Kino ndowooza ye teyakitwala nnyo, teyakifaako nnyo, era teyakissaako mwoyo, oba yali akiraba nti kyali kisaana okukolebwa. Kati bw'amala okulinnya okutuuzibwa ku Namulondo y'obwakabaka obwa Uganda, obwa Buganda bwali bwasangulwawo. Kati ng'agenda yeeyongera mu maaso, abataka ba Buganda batandika okulinnya enkandaggo ne bagamba nedda, ffe enkola eno tugikkiriza, tugiganye, tutandika okulwanyisa Omungereza n'enfuga ye. Era bakitandika okukikola. Bakitandika mu mwaka gwa 1945. Bwe bakitandika kyagenda kyeyongera nga kigenda kikula. Tebalwanyisa mmundu wabula balwanyisanga magezi na bwediimo okulaba nti Omungereza tafuna misolo gyasasuza amagye ge yali atufugisa. Kati Abangereza nga bakitunuulidde bwe batyo bagamba nti baali bajja kisalira amagezi ate ag'enjawulo, Omuganda bamukube ate ekigwa ekirala, kuba bakikkiriza ne bagamba nti kale kuva mu 1945 nga okutuukira ddala mu 1961 ng'Abaganda abataka ba Buganda nga batawanyiza Omungereza. Omungereza n'agamba nti njabbawo obwetwaze, kikiganye. Kati wagamba nti njabbawo obwetwaze, n'akwata akabinja k'abantu abaali mu bufuzi bwa Buganda. Edward Muteesa naye yaliko n'abalala n'abakulu n'abaali mu bufuzi bw'Abakalinkwe obw'Emmengo, n'abalala abaali bali mu mawanga Omungereza ge yali akuŋŋaanyizza gaagala okuteeka mu kintu ekimu ekya Uganda. Kati babagenda e Bungereza nga Omungereza abagamba nti nja kubateera obwetwaze, naye nti nja kusigala nga nze nga mbatunuulira olw'ensonga nti ejje erirye lyeyali akozesa okufuga amawanga ago eryalimu Bagidi Amin, Batito Okero, Babazili Okero, Mustafa Adris n'abalala bonna nti ejjeero lyali lisigaddewo, kyokka yagamba nti abalekedde obwetwaze. Kati amawanga gano ge bagenda okugatta ku mawanga gali 20 agasookawo agaali gakoze mu Buzungu yali akozesezza Uganda, abantu baago okufaanana ne Buganda, Buganda yo yali erwanirira kubeera Buganda nga terwanirira kubeera kintu kirala kyonna. Naye Abangereza bagidyekadyeka ne bagigamba nti kati nti mugenda kwegatta, bwenna tugenda bagatta wamu tubawo obwetwaze nga mwenna muli wamu. Ekintu abantu abaali balwanya olutalo kibatakkiririzaamu olw'okuba ab'Emmengo abaali mu bufuzi buno obw'obunnanfuusi bo baali bakimanyi nti baali basigala bafuna, kuba babategeeza nti bo buli kintu kyonna ekibaawo bye bagenda okusigala nga bafuna, bo bakikkiriza. Edward Muteesa eyali aweereddwa ekitiibwa ky'obwassa teyassaayo ebintu bino, teyabissangako mwoyo, kindabikira teyabissangako mwoyo, kubanga teyeebuuza nakwebuuza nti abasajja bano ababadde balwana, kuba liye mu lutalo teyaliimu olwagoba Omuzungu, olwali lwanyisa Omuzungu, n'ab'Emmengo bonna tebaalimu. Teyeebuuzaako nti naye abasajja bano ababadde balwana babadde balwanirira kinti, babadde balwanirira kintu kino kye bagenda okugatta wamu, oba babadde balwanirira ggwanga lyabwe, teyakyebuuza. Ate ekirala, era abantu b'amawanga gano 18
abalala baali bagenda okugatta mu ggwanga erimu balifuule Uganda, tewali n'omu yababuuza nti abange nti twagala okugatta Bunyoro, Nankole ne Teso ne Acholi mukikkiriza abantu b'omu Acholi mukikkiriza mugende mu kintu Uganda? Tewali yababuuza. Kati olw'obutababuuza okwo bo bano abaaliyo kubanga ensomesa eno nga bwe nagyogeddeko nti abantu bano abaleeta amadiini abaali bannannyini masomero gano bakwatanga abantu nga Obote ne babasomesereza ku bwerere nga ekigenderwa kyabwe era kwe kubooza obwongo buno baleme kubeera nti balina kye banaakayanya. Ekintu kye baba bakoze ekyokusigala nga tutulugunyizibwa tunyunyuntibwa tudda mu kintu kye twali tutayagala nga baagala balabe nti kisigalawo era bwe kyali. Abantu bonna abaatwalibwa oba ojja kugenda okwekanga bonna be baali basomesebwa mu masomero ago. Kati nga ekintu kye baali balina okukola kyali kimu kyokka, kyali kyakusigala nga bakkiriziganya n'enkola omuzungu gye yali atadde, gye yali aleeseewo, gye baayita empya, nti mwegasse wamu. Naye nga bw'obuuza amazima gennyini amatuufu, ani yegatta ku ani? Era ani yebuuzibwako nti nze omukyoli bwe ŋŋenda mu kintu Uganda nti nkigendamu ntya, ŋŋenda kubeera nga nina ekintu kyenjogera ng'omukyoli, oba nze omukyoli bwe naba ŋŋenze mu Uganda nenkizuula nti Uganda eno sijagala gibeeramu n'agivaamu? Tewali kuba olwokuba tebababuuza ebibuuzo ebyo byonna tebyaliwo. Bano basajja baabwe baali basomesa era abaali abantu baabwe yadde baali bavudde mu bitundu ebirala aba Buganda ng'obagasseeko nabo, bo baali bakimanyi nti baali bagenda kwefunira byakufuna, so si kubeera nti baali bakolerera ekintu eky'amawanga gano okubeera nti gabeera bulungi oba gafuna ekintu ekituufu kye gaali galina okufuna. Si kyekyali ekigendererwa kyabwe. Kati ekyaddirira kyali kiki? Bw'amawanga gano bwe gamala okugattibwa, Sir Edward Muteesa yali afunye ekyobwa pulezidenti ne Obote eyali akutte ekyobwa prime minister, baatandika okulaba enjatika zatandika okubeerawo nga Sir Edward Muteesa eyasayininga ku mukono ogw'okugatta amawanga gano ate atandise okutulugunyizibwa, bamutadde mujjiribwa bamunyiga. Kiri ekiteebuuzibwawo mu kusooka, era mu luvannyuma lwa byonna Sir Edward Muteesa bamala omutulugunya bamunyigiriza, yafuna obuzibu bunene nnyo nga kitaawe Daudi Chwa bwe yafuna, olw'okuba yali talina buyinza bwonna, yali talina bwogerero bwonna, yali talina kiki. Era ekyaddirira yali Obote kumusaako kakokola kwagala mumutuga. Naye ng'ate ekisinga obukulu mu bintu bino byonna, Sir Edward Muteesa bw'abanga ng'amaze ng'akyali mu bukulembeze buno, waliwo abantu abaamuwa amagezi nga omusajja eyali omuduumizi w'amagye okusookera ddala Major General Oprod. Omusajja oyo yali Muteeso, yamugamba nti sebo nti abasajja bano Obote ne Idi Amin baali bakoze olukwe olw'okukwata bakutuge era tojja kuwona. Sir Edward Muteesa kino yakisambajja, teyakifaako nnyo nnyo. Era nga taata we Daudi Chwa bwe yali akoze nti Abaganda bamugamba abataka nti banaye tuzzeewo ejje lyaffe, teyakissaako nnyo mwoyo. Kati kino bwe kimala okubeerawo, Sir Edward Muteesa nga amaze okusindiikirizibwa, nga tanaba kusindiikirizibwa bulungi nnyo, nga ene mabega nga bagenda okukola enkolagana Obote ne Sir Edward Muteesa, waliwo Bishop Joseph Kiwanuka eyawa Sir Edward Muteesa amagezi, n'amugamba nti kabaka waffe nti
ekintu ky'okugatta amawanga gano nti bw'obanga okikkiriza ekitandibadde kirungi nti omusajja Obote nti tewandikolaganye naye kubanga ebizibu byagenda okuleeta bingi tolina kyomumanyiiko. Edward Muteesa teyakiwuliriza, yagoba Bishop Joseph Kiwanuka yali mu Katuliki ow'Erubaga n'agenda musunguwavu. Kale ekyo bwe kimala okuggwa, ebintu bwe bimala okwonooneka, Edward Muteesa atandika okitegeera nti abasajja abaali emabega we be baali baani? Bumba Kalimayanja ne Daudi Ochengi, okusingira ddala n'ab'Emmengo bonna abaali mu bufuzi bwa Buganda obw'Emmengo bonna baali mabega wa Edward Muteesa okukola entegeka yonna abazungu gye baali bakoze. Abataka baaliwo, Bakabazi Miti n'abalala bonna abataka baaliwo abaali balwanirira ekintu ekyo tebaafiibwako. Ebintu bimala okwonooneka, Edward Muteesa bamugobaganyiza. Kati ate eggwanga ligenda mu kiseera ekyakanaayo kyani? Ligenda mu kyakanaayo kyani? Omukyoli talina mirembe eggwanga, era nga bwe abazungu bwe balyagala era we lyasigala nti ejje lyabwe olw'okuba lyali lisigaddewo, ba Idi Amin bwe bali bakyafuga ejje, era abantu baatulugunyizibwa ne batuntuzibwa olw'ejje lino, nga entabwe eviira ddala ku kintu kimu nti abantu b'amawanga gano abaali bateekeddwa mu kintu kye bayita Uganda tebeebuuzibwako, ate nga bantu be bamu be baali basasula emisolo. Naye ate ng'ekigwewuunyisa nti abasajja bano bwe bamala okugamba nti bagenda okugatta amawanga, bwe baleeta bagamba nti wajja kubaawo akalulu ak'okulonda abakulembeze, ate nga tebakikola bwe baali bagenda okugatta amawanga gano. Ne weebuuza nti omusajja gw'otaabuuza nti owange nze Omuteesa Omuteesa weetaaga okugatta ku Muganda n'Omukyoli n'Omugisu, be bataabuuza ate babagamba nti bakuba akalulu balonda omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda bo lye bateesalirawo. Uganda eyo yagenda etandika okutulugunya abantu b'omu mawanga gano gonna abaali bagattiddwa, era abantu ne bagyevuma. Sente zaabwe bazinyaze, buli kyabwe kyonna bakibaggyeko, buli kalungi konna ke bandibadde beefunira ke baafunanga nga bali mu mawanga gaabwe nga gakyeyawudde konna bakabaggyeko. Ani akabajjako? Ye muntu eyali afuga Uganda. Kati nga ekyo kyali kitegeeza nti abantu bano beetamirwawo mu butereevu bwa byonna, nga tewali n'omu akyagala kubeera mu kintu kye bayita Uganda. Ng'ekisinga okwewuunyisa ennyo n'okumalamu amaanyi n'amagezi kwe kulaba nti abantu bano be baali bagasse olw'empaka, abaali batabuuzibbwako, ate era be baali nga basoloozaamu emisolo egy'amaanyi ennyo. Kintu ekyo kyali kikwasa ennaku. Abantu bano era nga tebayinza kuva mu kintu kye bayita ggwanga lya Uganda kubanga tebaabeebuuzaako, tebaali mu ntegeka egamba nti bwe tuba nga tulemaganye buli omu ng'akwata eririye nti tukikola tutya, kuba ne bumuba bufumbo, buli kintu kyonna kibeerako contract nti bwe tuba nga twegasse wamu okukola bizinesi nti nendaba nga sikusobola bwe twegasse naye nti nkola ki? Tewaliwo kintu kyonna kyali kiteekeddwawo era tewali kyayogerwa. Ekintu kino ne kyeyongera okuleeta omutawaana omunene, era ne ku ssaawa eno kye kikyaliwo ekiri mu ddiiro. Kyenjagala buli muntu yenna, Omukyoli, Omumadi, Omuwest Nile, Omuteeso, Omugisu, Omudopadola, Omusoga, Omunyoro, Omutoolo, Omunyankole, Omukiga, Omuganda, Omukonjo n'Omwamba, kyenandyegadde mwenna musooke mwebuuze nti abasajja bano abaatugatta baatugattira ki? Twabakkiriza batugatte oba tetwabakkiriza tugatta? Lwaki tetweyawula? Ekyo bw'oba ng'okyebuuziza bagambe nti oke katugambe nti mwatugassa kifuba n'amaanyi,
kati nze omugisu ku ttaka lyange erya Bugisu lwaki ate ondeetera omusajja omusoga ajja abeere mu magye g'eggwanga lyange abeere nga yafuga n'ekitundu kyange kubanga onkoze ekintabuli ekyo oba okikola lwaki wandigambye nti oke bwe tuba tweyagatta amawanga gano nti omuganda akuuma ettaka li mu magye oba okoze eggye lya Uganda nti omunyolo ajja kubeera ku ttaka lye erya Bunyolo era omunyolo nti ajja kukulembera olukiiko lwe olw'Abanyolo beeteseza ebintu byabwe bwe bamala obiteesa bakuŋŋaanye ssente zaabwe bwe bamala ozikuŋŋaanya bakole ekyo ekigenda bakulaakulanye nga ssente zigenda mu ggwanga lyabwe erya Bunyolo naye so sigamba nti mujja kukuŋŋaanya ssente z'omunyolo mukuŋŋaanye ez'omutoolo mukuŋŋaanye ez'omukiga mukuŋŋaanye ez'omulango mukuŋŋaanye ez'omukyoli zonna muziteeke mu kisawo kimu muzitwale muzikwate muzikwase omusajja gwe bayita Uganda oyo ng'agenda zigulamu mundu nga ssente ezo agenda zeeriira ono gwogambye nti simanya omutoolo azze kukiikirira batoolo mu paliamenti y'e Buganda akwate ekkubo ajje Buganda abeereyo emyaka we ginaggwako 5 akyuse addeyo abagabe babange mu nnonde nga ne kye bamulondera n'abamulonze tebamanyi ki kye bamulondedde nga ne gwe balonze naye tamanyi ki kye bamulondedde kubanga talina kakwate konna na ggwanga lya Toolo so nga ate senga omutoolo yali akuŋŋaanyiza ensimbi ze essente ezo n'agamba nti omutemwa guno gwakusasula abasirikale abali ku ttaka lyange n'agamba nti omutemwa gwa ssente guno gwakuzimba ddwaliro eriri mu ggwanga lyange erya Toolo erinaayamba abatoolo kyandibadde kirina amakulu kubanga ssente zino zandibadde tezoonoonebwa na kutwalibwa musajja oli eyatuwamba Uganda omungereza gwe yatuteekako gwe yatuteerawo era ne kati akyatubonyaabonya ekintu kino bannange kikulu nnyo nnyo bwe tuba nga tujja kuva mu kabiga ke tulimu olwaleero tulina okusooka okumanya nti ebintu byonna byonna ebitukoleddwako mu mawanga gaffe bibadde bya mugaso gye tuli oba bibadde butwa okuddamu kulima kwangu nnyo nti ebintu byonna bibadde butwa kubanga tebyateekwawo ku musingi mutuufu byateekwawo mu kulimbalimba mu kubuzaabuza mu kugetageta n'okwagala otunyaga omuzungu yabiteekawo yayagala asigaze omukono omugumu nga aguyisa mu bintu bye yateekawo ebyali mu ndagaano y'olwenda nti nno ebintu byonna bijjanga kuyita gyali kati bwe tuba tukitunuulira tulaba nga ebintu ebyo byonna biyita wa Mungereza biddayo kubanga ffe tetugambanga nti nno eggwanga lyaffe erya Buganda twagala odigatta ku lya Busoga twalwanyisa kirwanyisa n'omusoga tagambanga nti eggwanga lyagala odigatta ku ly'Omuganda oba ku ly'Omunyolo nedda bino byonna byatujwetekwako bujwetekwa kino gye tukoma obutakitegeera gye tugenda okukoma okubonaabona tekujja kuggwa kujja kweyongera kujja kugenda nga kukula okutuuka kati abasajja bamusibira mu bbwa be tulina ku ssaawe abeesibye ebbiri okutusaanyaawo bwe banaakwata eggwanga lyaffe ne balitugobamu nga bagenda batusawuka mu nnyanja nga bwe bakola kaakati bagobaganya abaana baffe abato babasindika mu mawanga bagende bafiire eyo nga batulugunyizibwa ekyo nno kyekigenda okubeerawo senga tulemera ku kintu kye bayita Uganda senga Uganda eno tetugijjaawo ne tussaawo ekintu ekirala bantu bangi nnyo abalina endowooza entono bajja kugamba nti Uganda teyinza kubeerawo nga manya Buganda teyinza kubeerawo ate Teso teyinza kubeerawo nga Uganda abateeso baaliwo emyaka n'emyaka nga Uganda tewulikikanga nako tewali kigambo Uganda baali tebafanjala naye tunuulira kati abakalamojja Uganda kyebakoze babajjako ente zaabwe kati ettaka lyabwe bali bajjeeko Abaganda abantu abaali ab'ekitiibwa abaana baffe kati bakola bwa malaaya bagenda mu mawanga g'Abawalabu
babasaleko buli kintu kyonna ekintu kino bannange njagala kireme kutwalibwa ng'ekyomuzannyo. Kintu kikulu nnyo. Ekintu Uganda kyekizibu kyaffe ffenna, oba oli mu Kyoli, oli mu Gisu, oli mu Nyankole, oli mu Teeso, kyekizibu kyo. Uganda kyekizibu kyo, era tekijja kuggwaawo okutuusa nga mukisalidde amagezi ne mugamba nti mukijjewo. Kakale ekyo bwe nkimala, waliwo ekintu ekirala kyenjagala okwogera. Ekintu kino kikwata ku muzzukulu wa Mwanga namba 2 Mwenda Mutebi. Nga bwe tukimanyi era bwenzize nnyinnyonnyola emabega nti Buganda yasaanyizibwawo, eggye lyaffe erya Buganda bwe lyaggyibwawo. Tewali Bwakabaka, njagala buli muntu yenna awulira ekintu kino atali ddindirizi akikkirize nti tewali Bwakabaka buyinza kubeerawo nga tebulina ggye bwesigamye ku muntu mulala okubuwa ebiragiro. Ekyo tekisoboka. Era jjajja wa Mwenda Mutebi namba 2 Basamulekere Mwanga kiyagamba nga bamugambye nti gwe nti amateeka gaagano agava mu ggwanga lya Bungereza gojja okukolerako naga ate nze mbere Kabaka nti nga nkolera ku mateeka ago omuntu omulala nti kyali kisobose ddi nti tekigenda kubeerawo. Okufa kukira okunyagwa, kuno kunyagwa n'ebigambo bya Basamulekere Mwanga jjajjaawo namba 2 Mwenda Mutebi. Kati ekintu ekyo bwe kibeerawo ne tujja ne tukitunuulira nti abasajja bano ba Museveni bwe bamala okukitegeera nti baali bagenda okubeera mu buyinza, bagamba nti nedda nti Obote yakola ensobi nnene nnyo n'abo ba Idi Amin okuggyawo Obwakabaka, nti Obwakabaka nti twandikozesezza Kabaka yennyini Obwakabaka obone ye yennyini n'abweggyirawo nga ffe tetumukutte nga tetumukutte nako. Ne bagamba bakikola batya nti bajja kuddira Kabaka bamugaye nti tuzizzaawo Obwakabaka bwoti, naye baddira abantu baabwe babateeke mu bukulembeze ate obwekinnanfuusi, kubanga si Bwakabaka. Tukkirize tugaane, toyinza kugamba nti oli Kabaka tolina kayinza konna kasalawo kiki kyogenda kukola, era onaakusalirawo yabeera kamala byonna, yabeera yekolera kyonna kyabayagadde. Kino kye baakola, baddira abantu babatadde mu byobufuzi bwe bayise obwa Buganda obw'amakwekansaamu. Kati abantu abo bennyini babataddemu ne mu bubinja. Obubinja bwe babateekamu bwe bubinja bwe bayita obwa Uganda Land Board, nga obubinja buno obwa Buganda Land Board abantu bano kye baali bagenda okukola kwali kukozesa bubinja buno okutandika okusiiga muzzukulu wa Mwanga namba 2 Mwenda Mutebi enziro. Era kye bakoze obulungi, bakozesezza obubinja bwa Buganda Land Board muzzukulu wa Mwanga namba 2 Mwenda Mutebi bw'atalinaako yadde kakwate, talina kyabumanyi nako, ne babukozesa mu linnya lye bamusiiga enziro, ne babukozesa mu linnya lye basobole okubweyambisa okutuuka ate banaamukwatira, basobole okubweyambisa okutuuka bamwetamisa Abaganda bamukyawe, bagambe nti omusajja najja Kabaka n'atugoba ku ttaka byatamanyi nako. Kino kintu kikulu nnyo nnyo. Nze nandibadde nsaba muzzukulu wa Mwanga namba 2 Mwenda Mutebi weekube mutima omanye ti abasajja bano abakuliraanye boyita nti basajja bo abagamba bakufukamirira ne bakulimbalimba amakwekansaamu nti banno bakwagala bakusaamu ekitiibwa, kumbe be basajja bannamba emu bakakuzi abaagala okuziika. Era abasajja bano be bagenda okubeera emabega wa Museveni ng'akukwata okuggalira. Kyatajja kulwawo okukola kubanga bajja kunoonya obuwaayiro
nga bamaze okukola babujje mu Buganda Land Board yaabwe gye bateekawo bagambe nti wazze omusango guno naguno naguno nga kati we bakitandise. Nze ndowooza obubonero Omuganda agamba nti akutemyako teweetaaga wambazi. Obubonero butandise okweraga nti bakugamba nti bakututte mu kooti. Kabaka wa Buganda, kabaka waabwe gwe bakwata ne batwala mu kooti. Kiraga obuzibu obuli awo obukwotekedde muzzukulu wa Mwanga namba 2. Buzibu bunene nnyo obukwolekedde bw'olina okutunuuliza Elisa Ejjogi. Kubanga kino njagala okitunuulire bwoti nti senga obeera n'emikwano gyo babiri, omu n'akulaba ng'olina akajonjo mu maaso n'agamba yewe mukulu ng'olabika bulungi, n'asekaseka. Omulala n'agamba waayi mukulu nti kino kibi nnyo nti akajonjo kano nti oliba ekikuli mu maaso. Oba n'akwata akatambala n'agamba akankajjeko, oba nti mukulu gendako mukalabirwamu nti werongoose mbeera simbi. Kati ku bantu abo ababiri oyinza kwagala ani? Nze nandirowoozezza nti omuntu akugambye nti waliwo akajonja akakuli ku maaso oba waliwo amalusu agakalidde ku mumwa getwandiise engeregeze nti ageetaaga okuvaako, munnange tolabika bulungi. Kino kyenjogera kyekiraga nti tulina okulumwa kw'amaanyi nnyo nti eggwanga lyaffe naawe kennyini kw'olina akakwate lisaanyizibwawo abasajja bano, ng'ate nawe oli abasajja bano ne bagamba nti nti buli kintu kyonna eky'okufunamu ssente nga bwe baakola emabega nga Buganda bagisaanyawo okujjajjaawo Mwanga basamulekere 1899. Era kaakati be bantu be bamu bajja ne bagamba ekintu ekyokusolooza ebintu bya Buganda badduka emisinde, tusolooza ensimbi za Buganda badduka emisinde, tusolooza ettaffaali badduka n'obabuuza lwaki temusolooza ssente za kugula mundu yakuzzaawo gye lya Buganda. Buli muntu yenna alumirirwa eggwanga asobola okutuukirira muzzukulu wa Mwanga Mwenda Mutebi amubuuza ekigambo ekyo, amugambe nti ssebo nti abasajja bano abagamba nti baagala kusolooza ssente za taffaali kuzimba Buganda gye balabye nti esaanawo, lwaki abasajja abo tebagamba nti Buganda yazimbirwa ku ntalo, Buganda yalwanirirwanga bulwanirwa ng'oluyimba bwe lugamba nti abazira ennyo bajjajjaffe abatusooka okubaawo balwana entalo. Naffe kati nti essente nga Katikkiro wa Buganda Mayiga nti njagala ssente zino nti muzisonde, nze nja kuba ne bw'onooba tobabulidde kiki kyogenda kukola, okwate essente ezo ogambe nti abange nti akabinja k'abasajja Abaganda nti abagenda okununula ensi yaffe kaluwa nti kaakano kale nti nze ensimbi nzifunye. Kiki ekyetaagisa? Abaganda balwanyi, Abaganda bazira. Kati abantu abo obagambe nti mwategedde nti kubanga kabaka yakulembera olutalo, nti kabaka bw'aba agambye tajja kukulembera lutalo, nti kaakati gwe Katikkiro gamba abantu bano nti mwategedde nti Buganda esaanawo, mwategedde nti Buganda yalina ejje lyayo lyawambibwa buwambibwa ne liggibwawo, naye kati akaseera katuuse tuzzeewo Buganda eno n'ejje lya Buganda. Ekyo bwe kiba nga kikolebwa tujja kubanga twandibadde tulowooza nti abantu abo bamazima, naye baba tebasobola kukola kintu ekyo ng'omusajja ali mu kunoonya nsimbi agamba nti njagala ssente buli kibwabeera ssente kyanoonya ssente za kutwala za kulya. Ti tayawukana Napolo Kaggwa, tayawukana na Stanislas Mugwanya, tayawukana na Kizito Kisingiriza Akaliya, tayawukana na Noah Mbogo, tayawukana na Kamuswaga, tayawukana na Yakobo Kaggo, tabawukanako. Abafaanana anoonya byakufuna dindirizi
naye nga byafunye ebyokufuna byanoonyeza abinoonyeza nga eggwanga lye alisaanyizaawo, omwana we ne muzzukulu we tebagenda kufuna we babeera. Ekyo kyanoonya. Naye kyenjagala okwebuuza oba okubuuza muzzukulu wa Mwanga Basamulekere owokubiri Muwenda Mutebi, oli mumativu nti ekintu ekikolebwa kaakati ettaka Abaganda bali bagobyeko ebintu bisajjuka ti omwana wo ne muzzukulu wo tebagenda kunenya? Ago ge mazima genjagadde okuleka mu ddiiro. N'olwekyo Baganda bange mwenna njagala okuleka nga mbasibira entanda nga bwe nagambye nti ebintu bino abakyala okuva ku bawala ku myaka 14 okutuuka ku muntu ow'ensanvu, njagala mwe mukulembera eddwaniro mu kiseera kino, n'abaana baffe abato okuva ku myaka 14 abalenzi okutuuka ku myaka 21, nammwe njagala mwe muba mukwata engabo y'okununula eggwanga lyaffe, kubanga abasajja abakulu ebintu babivaamu, bo bagamba nti tebabiriimu. Njagala okubasibula nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwuliriza ebigambo bino. Mweraba.